Eno essula ey'omukaaga ey'akatabo kaffe akazinunula omunaku, omutwe gwayo gugamba nti mukulu wa kitanga ntwala, essula egenda bw'eti. Olunaku kitanga ayitibwa Kijjo lwe yajjirako nlujjukirira ddala bulungi era lulinga olwaliwo jjo. Omanyi waali waakayitawo eddaza limu bukya twabya lumbe lwa jjajjange empago, tuba tuli ku kyamisana Kijjo n'atuuka. Kijjo yali mulangaatira gwa musajja tuludde yanywa amazzi. Omutwe gwe gwali gwa kisoga, enviiri ze zaali zaakawembawembamu, amaaso ge gaali manene matwakaavu, mu kiwanga nga gamwesimbyemu bwesimbi, ate bwe yatunulanga ng'amulungula mamulungule. Ennyindo ye yali ŋŋanda, emabega we nga wannakakuliri, amatu ge nga magalavu, emimwa gye gyali minene, amannyo ge nga ga mbazzi, ensingo ye yali nguggubivu, engalo ze n'ebigere byali byambidde, ate ekyenyi kyo nga kya mpumi. Yatambula ng'aziinuuka era ng'abaligamu, ate yayogera ng'asabuliza, yatuuka asaabaanya enfuufu, ng'ebigere bimukapye era nga bigubaaseredde ddala. Bwe yatuuka waka n'agaana okuwanirizibwa wabula ng'amaze okulya. Awo n'agwa wali ku kigugu ekikoowukoowu. Bwe yamala okuvumba eddigobe n'okwekatankira amazzi ne yeebakamu. Bwe yazuukuka n'ategeeza nga bwanzirukidde antwala ewaabwe. Newankubadde yannyonnyolwa nga jjajja bwe yali annaamidde obutava mu maka ago, ebyamunnyonnyolwa byonna byamuyita ku nviiri n'ankwata omukono n'agutulugunya nnyo. Bwe yaguta n'ambuuza nti, "Omulenzi wamma, naawe toyagala kugenda nange?" Bwe nnali munnyonnyola ku bintu byange jjajja bye yandekera nga bwe sandyagadde kubireka, n'abimmizisa nti, "Sirika, ebyo tobiddamu era sibiwuliza. Olowooza waffe teri bintu? Olidda ng'omaze okulaba ewaffe ne baganda bo ne bannyoko." Yandagira nneetegeke ng'enkya bwe twali tujja okugenda naye. Nasula sseebase nga ndowooza kye mba nkola naye nga tekirabika. Obudde bwe bwakya n'andagira okwetikka omugugu gwe. Bwe namala okusiibula abamanyi n'ambigika omugugu. Mu maka omwo mwe nakulira okufuuka omulenzi ne nvaamu bwe ntyo nga nnyolwa. Olugendo lwali luwanvu nnyo era nze kata lunsuula eŋŋanzi. Twatambula ennaku 5 ne tulyoka tutuuka ewe ku kyalo ekiyitibwa Tabukutira. Ensi gye twayitamu yali ya malungu, nkoola n'ensenyi era ng'erimu ebibirabira eby'olumaggamagga. Nagenda n'effumu n'olunyago ebyengera jjajjange empago bye yampa, ng'ogasseeko omuggo gwange bwe twaziraba ogwali ogwa kitange, n'ensawo y'eddiba y'akayaayu eyali eya mmange omwali akati jjajjange tezikya 2 ke yampa. Twatuuka tufumye, nze nga n'amaaso gantalaze. Baatulengererako eri emizira ne gitta, ne bajja ne bawembejja nnannyinimu, nange ne bantikkula omugugu. Tuba tuggweera tuti mu nnyumba enkuba bikokyo eyalimu n'amayinja n'etonnya ssinziggu. Kitange ono Kijjo yali musajja sirya mpooli ddala. Seggaali bifeekeera. Yalina abakazi 30, abaana ab'obulenzi be nalabako 10, ab'obuwala 30, n'abaddu n'abazaana nfaafa. Naye nze nakyewuunya nnyo okulaba bwe yaleka awo abaana abangi bati awaka n'abaddu ye n'amala asiyagguko obw'omu okunzirukira. Kitange ono yanjagala nnyo n'ambiyita bya kitalo. Newankubadde nga baali balimbwa nango ne muganda we, kitange yennyini we yafiira. Okunjagala okwo ne kuleetera abakazi abalina abaana ab'obulenzi ku luggya okunkyawa era n'abaana ab'obulenzi bennyini ne bannyinaabwe ne bankyawa. Mpozi balowooza nti nnyinza okubatwalako obusika. Kyokka waliwo omukazi omu Nassaza yalina omwana omu ow'obuwala k'omunaku ye yanjagalanga wamu n'omwana we okuva lwe natuuka okutuusa lwe navaayo. Bulijjo yasaaganga ne muwala we nti, "Weesiimye okwefunira balokko omunaku munno." Newaakubadde nga ye omuwala yampitanga zinunula, erinnya nange lyansanyusa ne ndikozesa okutuukira ddala mu bukadde bwange. Nze mu kusooka nayitibwanga Muyeeye. Nga wayiseewo amazooba mabale ne batandika okunkikijjanya n'okunsojjasojja ku luwonzi. Ne mmanyira ddala ng'obulwa
n'eminene n'endolooto bizze. Mu bonna omukazi kaddulubaale yankyawa okunsiiwusa n'ennyindo. Olumu nalinnya omwana w'akagere mu butanwa, omwana n'akaaba n'alaakira nti wuuna nkubye. Omukazi ono n'ajja nvuma n'anziguliza. Leero nkugambye n'andekera ku muzigumu. Buli kyasobanga waka ng'akiteeka ku nze nti laba omwana wa nnyinimu bitigi bina omuganzi bw'atiribuusa byakoze ng'atigimbula ekyejo. Bwe nabanga ng'amwanukula n'ambwatukira nti olaba nno endalagge y'omwana bwe ndaba mukamwa. Omwana ono alimu kasiiku mu mutwe. Bwe nasirikanga nti lulaba oluwuguwugu olutolotolo oluziribongo, bw'olugamba lumunyala luti bumunyazi. Bwe natuulanga ku ssubi nga yandabye edda nga ndabi nti lukita we lugenda kuba luggulu lumpemempeme, nze ndulabye temugenda kuba muntu. Bwe natuulanga ku ddiba ng'alinkwakulako nti beene eddiba lyange, muno tojjangamu na maliba. Bwe twabanga tulya nga nnyinimu taliiwo, omukazi oyo ng'atandika okunvuma nti so olulenzi ng'ettooke lulisontera bulala, lulimira bukago. Ye bannange lujjidde lulye ng'ekinyeenya nga lukyali luto, bwe lulikula mukazi waalwo terumulyengamu maaso. Waakwesiba bbiri oyo. Olwo bonna nga batulika kunsekerera. Ng'omu ankimba, omundi nga nziimuula, omulala nga ŋŋoola. Ne nsiibanga ntyo nga nsitamye enkongobadde ku maggwa, ate ne nsulanga nga nkukunadde ku lukato. Ne njulirira gye nnava nga naye sirabayo. Omukazi kaddulubaale oyo yali nnalukalala enkerettanyi kasalabe ekyataggwa ku bijjulo. Sikulimba yali waakabagizo ddala, mpampe ya mukazi. Olw'okunnonda nga buli lwe natuulanga nalwedda neesalaga kugendanga n'omulenzi mikolo ku ttale okulunda. Mu bukulu twali tutemera kumpi kumu, ye nga muddu awaka. Mu nnaku ze nasooka okugenda naye okulunda yangayanga nnyo olw'obutono, nga mpita lugoojamye, nsonjogo, ngajaba, enjejebe era n'amannya amalala bwe gatyo. Naye lwali olwo ne mmusoonokereza ne mmukuba ekikonde ku luba ekyamukuba ekigwa ekinene wansi, n'alwirawo ddala. Teyaddayo kunkinako yadde okunkiinako. N'atandika okunjagala. Okuva olwo ne twagalanira ddala nnyo. Omukwano ogwo gwatuwanguza ebizibu bingi ebyatwolekeranga mu bulamu bwaffe mu nnaku ezaddirira, anti omanyi nga bwe guva mu ngabo. Olwali olwo omusajja n'ajja okulaba kitange n'amunyumiza ebintu bingi ebyansanyusa. Yali musajja njesa biggu nno ate erya ntama. Bwe yasekanga nga tetemuka nnyindo yankolera, ate nga bw'asirika azimbanga obudde. Nalaba amaze okunyumya ne mmusaba ŋŋende naye ndabe ku byeyo, n'akkiriza. Kaddulubaale n'alinnya mu kyoto n'akubira ddala enkanda wansi nti tomutwala. Ye nno ali kugasa ki oyo asuulumba obusuulumbi? Talina na kyamagezi kyakola wabula mubuulire okukuba embeekuulo n'okumottola amagambo. Ndowooza wanditutte wakajjata. Oyo nno yali mutabani we, ko omusajja nti nze oli ye yasoose gwe njagala okutwalako. Kaddulubaale nti nedda. Ne yeetema engalike n'alejjana nga ye omusajja akonye okutuusa lwe yamubuukako obukumbu. Kitange ne waakubadde nga yali amaze okunzikiriza, bwe yalaba mukazi we ng'aswakidde ne yeekyusiza mu kiti ng'embazi n'aŋŋaana okugenda. Awo ekkubo ery'okugenda naye ne lisuulamu emisanvu. Tujja nti okuwonera awatono okufa emmimbiri. Waba wayiseewo ennaku nga 5 ng'omusajja amaze okugenda. Mikolo nange bwe twadde okulunda twasanga nga batuterekedde akamere kanyiikuuli kati, ng'enve zange bazitadde mu kibya okwali olunyaafa n'obukokkoliko. Mba nsitula nti ekibya mpuute ku nva nga sinatandika kukoza, omuntu n'ammundugulira amazzi mu mutwe. Olw'okwekanga ennyo ekibya ne kinsimattuka ne kigwa, enva ne ziyiika. Bwe nakyuka ndaba njiiridde amazzi nga ko omunaku ayimiridde awo ansekerera. Bwe nabuuza kyannanze okunjiira amazzi n'anneetondera nti sigenderedde baaba. Naye bwe nasituka ne nkunkumula amazzi n'aŋŋamba Mukama nti temulya nva ezo.
kubanga era n'emikolo yali tannatandika kulya ng'akyatangaaliridde olw'ebyo ebibaddewo. Mu kaseera ak'embwa ya nnyinimu n'ejja n'ekomba enva ezaali ziyiise, naye obudde okugenda okukya nga nkalu ya jjo. Okwo kwe twategeerera nga babadde batulungidde kali okawulire, obulamu bwaffe bwawonera watono. Omuwala oyo K'omunaku, okumanya nga yali mwegeneza nnyo mu mpisa ze era si wa nnimi, yagaanira ddala okutubbirako ku muntu oyo eyali ayagala okutumiza omukka omusu. N'akoma ku kigambo kimu kyokka nti kasita muwonye okufa. Okuva olwo ne tusala amagezi okuva mu kifo ekyo, kubanga twamanyira ddala nti singa tubeera mu maka ago, obulamu bwaffe twali tujja kubutwaliranga mu ngalo. Tetwalwa, ne tubbira ku K'Omunaku ku kirowoozo kyaffe, naye n'akituusa ku Nassaza. Ye n'atasiima kirowoozo ekyo kubanga yatya nga tugenda kwolekana n'obuzibu bungi mu kkubo. Kwe kutuyita n'atubuuza nnyo kye tuva twagala okugenda, era ne gye tugenda ffe ne tumunnyonnyola nti olw'okukyayibwa okungi okututuusizza ne kuweebwa emmimbiri, ate nga bulijjo kitange tatera kubaawo, twali tumaliridde okugenda mu nsi Bulyambwa gye nawulira omusajja anyumyako. Nassaza n'akomba kwerima nti nedda, siraba kibatwala baana bange. Kale bwe munaagenda munnammwe oyo K'Omunaku anaasigalawo ku bwani. Ekyo nno nze kyanfumitira ddala ku mmeeme kubanga nnali mumanyidde era nga mmweyabiza nnyo mu byonna. Ate n'atusulayo na kano nti kale mikolo owuuyo omuddu mufune bufunyi. Bwe bali bagwa mu buufu ne babawondera bamala abasanga ne babazza, ye tebagenda kutta mutte. Nze nnali neefukulula era nga nseka amagye mu lukufu nti kale tetuugende. Mikolo ye n'agugubira mu nteesa yaffe eyasooka. Nga tumaze okugaayagaaya mu nsonga zaffe ffenna wamu abana, ne kikkirizibwa nti tusaana tuve mu maka ago ng'akabi tekannatutuukako. Olunaku ne tulonda omwezi lwe guliba ogw'eggabogabo, ate nga nnyinimu taliiwo. Essuula ey'omukaaga awo wekomye, weebale kuwuliriza.